nekitambula nno nnyo naye saawulirako yakikobuuza bakuwa ssente mmeka okuva ku Lord Mayor. Njagala okutegeeza abatulaba ku Fit Media tewaliwo mbeera yonna yagamba nti Sseruganda okutte kino naye kwagala kugamba nti kuwuliriza waliwo fose ezaali nnyingi naye nga nayagala okuwuliriza bakama baffe sijja kumentioninga nti ono oba oli naye naddala bakama baffe mu ddiini abagamba nti enteekateeka efaana bweti wandibadde ensonga eno ogita nogirekera munno Ekitiibwa Elias Lukwago kuba mwalina ambitions ezimu era nenzikiriza mu mbeera efaana naye nga jjukira nti ekibiina kyange mwemba kyali kimpadde tikiti kya NUP nga kimpadde tikiti ate nga bitikiti ezo bantu bangi nnyo abaali bazifiirako okitegeera naye baali bagimpadde naye nabiteeka ku minzaani nga binsika eno neeri ngamba NUP tukyetaaga community y'abasiraamu nnyo tukyetaaga kale ate sandyagadde n'omulundi n'ogumu ate nkwetogera ekibiina kyange nyiize community y'abasiraamu ng'ate nkyayagala nnyo community y'abasiraamu sapooti yayo eri ekibiina kyange naddala eri president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu so bwe nabiteeka ku minzaani nga nti olw'obulungi kubanga interest nalibadde senga nali nkulembeza interest zange naligati kangende ku Lord Mayor mu mbeera zonna Allah yamanyiyo oba nandiwangudde oba sandiwangudde naye nga nina tikiti ya NUP naye nagati bwe ŋŋendayo mu mbeera zonna nembeera nga bakadde bange ensonga eno ninga abakkakkanyizza Fit Media. Omulungi ali ku Fit Media ogamba oti yonna gy'oli kaseti bwe kimu kitambula bulungi muzikola Hajj Latif Ssebagala nze akubuuzaako olunaku olwaleero tuli ne Hon.Latif Ssebagala Sseŋŋendo tugenda kuba twogera ku nsonga ez'enjawulo naddala obulamu oluvannyuma lwa paalamenti gwe tuli naye nno yali mubaka wa paalamenti okuva mu mwaka gwa 2021 embaasi erabidde paka 2021 Hon.Latif Ssebagala twaga kuba twogera ku bulamu obwo yali mu bulamu bwa paalamenti emyaka 2 bwe yavaayo ne akaseera kano ak'akalulu olunaku olwasooka twagala beere nga twaku experience eyo n'ensonga lwaki abalala bava mu mawulire abalala bava mu bibiina by'obufuzi ne basalawo badde ebbali sinakindi okusalawo bivuganya naye ye yasigala ku nsonga ye ate n'asigala nga naffe ab'amawulire tukyamunoonya honorable nesinga okubana neyanza nnyo bannaffe aba Fit Media neyanza nnyo okulaba nti musobodde okunnoonyaako mwandibadde munnoonyeza mu kyalo eyo mu faamuzi oba mu naye ekyalo kyaffe kyekino Kisaasi era wano Kisaasi wetuli bwe batuzaalidde bwe batuziika mwe tukoledde kibuga tuzimbye era nga nti kaŋŋendeko nabe ku bamaama mangeeze genda Kisaasi ntambulawo butambuzi tugambe ennaku zino tukanyoomawo kanyoome nga ntuuse naye njagadde neebaza nnyo Allah subhanahu wa ta'ala atukoledde enteekateeka eno nange nembirako ku Fit Media omulundi gwange ogusoose nammwe nembeebaza ttiimu okukola nti musobodde okunnoonya ate era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okwogera okulungi agayidinga ennimi zaffe kubeeko ebigambo ebizimba n'oyo atulaba n'atuwuliriza afunemu ekyokuyiga neyanzike kyoko kyagikwata ennoni mu butuufu saawa zo tukyakwata nnoni naye nga ebiseera emyaka gyange ndoza esanya yange 2 mu paalamenti nyinga ekyagikwata naye kati kyenkola nga sikutte ennyumi ngenda mu classes ez'enjawulo tukola discussions ez'enjawulo n'abaana ebintu ebyenjawulo ebiri mu counseling ebiri mu subject zaabwe ez'enjawulo nga economics netubeerako bitudiscussinga kubanga ebintu biri nnyo bikyuka so n'olwekyo nenyumiriza nnyo mu busomesa kubanga obusomesa buno saagwamu bugwe nabusabira ddala ku university bali bampadde koosi ndala obusomesa nolwekyo ddala lubwe enyumirizaamu kubanga nyumirwa nnyo okulaba okubeera n'abaana ate nyumirwa nnyo okulaba nti abaana abayitiddeko wano mu Kisaasi School bafuuka abaana b'obuvunaanyizibwa kyobulaba nti nze buli lwema ntambula
nsanga abaana bangi ku stations ez'enjawulo ng'abamu sikyabajjukira naye nga bo bampita era bwentegeera nti oyo amanyi bulungi kasampita principal kubanga nze nasobola okuba principal kasampita principal nentegeera nti oyo we omu kuba natandika nabo bannasangwa n'olwekyo nenyumiriza mu busomesa neyanziga honorable ensonga nnyingi zetwandiyagadde okwogerako naye ensonga eno nkulu abantu baagala nnyo okufuna ku experience eyo experience yozze mu kalulu akalulu kazze ozze ku kifo ekirala okireseewo mu mbeera gye wannyonnyola eyali ennungi ku sayidi yonna n'osalawo ogende ku kifo kye waliko akalulu ne kaggwa olunaku olwo olw'okulinda okulangirirwa oluvannyuma lw'emyaka 2 nga okulangirirwako oba okusuubira kubeera nti gwalina okuwanga olw'amaanyi n'ettutumu lyolina olunaku olwo lwali lutya ndowooza omanyi mukama katonda alina enteekateeka ze ffe twagala ne katonda ayagala naye ebiseera byonna okwagala kwa katonda kwakulembera okwagala ate oba omusajja omukkiriza olina okukkiriza katonda kyaba akoze eki kubanga ate nze nalina maanyi ki ebisanja byonna byembadde mpangu tubadde maanyi ga katonda sigange mu mbeera zonna nebyensobodde okukola oba byasobodde okunkozesa tegabadde maanyi gange so n'olwekyo bangi bangati ate ovudde ku bwa Lord Mayor waliwo ebintu byali bingi nnyo naye nga ekyali kisinga okuba ekikulu kyakubeera nti nsigala nga nina obuwulize kubanga bwetubeera mu nsi muno tubaako n'abatugambako awo wenyini bw'otobaako n'abakugambako ofuuka kyetwala awo wenyini ensonga yaffe tukyagiriko waliwo ekibuuzo ekyatambula nekitambula nno nnyo naye saawulirako yakikobuuza bakuwa ssente mmeka okuva ku Lord Mayor njagala okutegeeza abatulaba ku Fit Media tewaliwo mbeera yonna yagamba nti Sseruganda okutte kino naye kwagala kugamba nti kuwuliriza waliwo fusa ezaali nnyingi naye nga nayagala okuwuliriza bakama baffe sijja kumentioninga nti ono oba oli naye naddala bakama baffe mu ddiini abagamba nti enteekateeka efaana bweti wandibadde ensonga eno ogita nogirekera munno Ekitiibwa Elias Lukwago kuba mwalina ambitions ezimu era nenzikiriza mu mbeera efaana naye nga jjukira nti ekibiina kyange Mwemba kyali kimpadde tikiti ekya NUP nga kimpadde tikiti ate nga bitikiti ezo bantu bangi nnyo abaali bazifiirako okitegeera naye baali bagimpadde naye nabiteeka ku minzaani nga binsika eno n'eri ngamba NUP tukyetaaga community y'abasiraamu nnyo tukyetaaga kale ate sandyagadde n'omulundi n'ogumu ate nkwetogera ekibiina kyange nyize community y'abasiraamu ng'ate nkyayagala nnyo community y'abasiraamu sapooti yayo eri ekibiina kyange naddala eri president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu so bwe nabiteeka ku minzaani nga nti olw'obulungi kubanga interest nalibadde senga nali nkulembera interest zange naligeta kangende ku Lord Mayor mu mbeera zonna Allah yamanyiyo oba nandiwangudde oba sandiwangudde naye nga nina tikiti ya NUP naye naga nti bwe ŋŋendayo mu mbeera zonna nembeera nga bakadde bange ensonga eno ninga abakkakanyiza ate nga tukyabeetaaga bwabeerawo embeera yonna abantu bano naddayo bagamba nti bannange ndimuwulize gye muli so nembirabamu nti ku lw'ekibiina kyange olw'okuba nti tukyetaaga obuwagizi obwo obw'abantu ab'enjawulo bwa community ninga kino kakite naye temwali mu mbeera yonna yagamba nti yapasono yagamba nti kino wazira nasalawo obusazi okusinziira ku kusabibwa nendaba nga ekiri ku minzaani ekinene kyakulaba nti kandabe ebiri mu maaso okusinga ebiri wano so essubi likyaliwo kuba bannakampala baali bakulaza obwo nkyagala okutegeeza bannakampala ti mu mbeera zonna olwaleero abantu bangi nnyo bagenda ne balowooza nti omuntu obeera omukulembeze n'obuvaako that is the end of the world ensi eno ngazi ate mulimu ebintu bingi nnyo kasobeddenga kati mbeera nga siri mu palamenti ntambuza emirimu gyange
abantu bannoonya era nga bwogambye sibulangako n'omulundi n'ogumu kitegeera naye ate Mukama n'atuleetera ekigezo nti nze nasooka okukubirawo nabo Seggirinya essimu nga wangudde kumuyozaayoza nga politics ow'ekintu ekikulu bwe namala omukubira essimu nendowooza nti nange nfunye agenda okuntikula ku magugu omukulembeze nange mpumulemukko ndaba abalala bakola ki baweereza naye Mukama n'aleeta ekigezo Seggirinya ne bamusiba ku misango gyenkakasa nti teyagikola tegyaliwo emyezi kumpi 17 bamala omusiba nembeera ku zirediyo zonna nga nkuba akadingidde kokola nti Seggirinya bakola ki bateebwa Mukama n'awuliza bwamuta naye baali bakamuta ate Seggirinya alwalwala era mu makomera gonna nagendangayo kooti nagendangayo kati alwadde era badde omukwaba abakoze eki era nakulabyeyo twagala tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga amusuusa kubanga abasawo bonna bonna bakola ekyabo ekyokujjanjaba kyabasawo n'ekyokuwonya kya Allah subhanahu neyanzege wali tubali tuvuddewo kati wetudda akalulu nga bakalangirira tugambe nti Allah asalawo aba yatusalirawo wadde naffe tuba n'enteekateeka zaffe kati bwe baamala okugamba nti balangiridde naye ndowooza ekyasinga okubeera nga kyampa amaanyi mu wiiki ezo ezasembayo natandika okulaba ng'okusinziira ku weevu n'okusinziira ku mbeera bannayuganda eyaliwo eya pulezidenti waffe Nuupu ne Umbrella kubanga jjukira nti nze omu ku bantu abamu ku batandisi ba Nuupu era ffe twasooka okuteekawo embeera mu palamenti kukola ne kokasi yaffe kati ne Hon.Latif Ssebagala n'abalala era ffe twasooka okukkiriza mu Hon.Latif Ssebagala ng'abaka palamenti mu mbeera zonna akati abantu ne bawa Nuupu obuwagizi bungi nnyo ng'obuwagizi obwo bawa Nuupu baali baagala obwa Nuupu obuwagizi obwo buve ku pulezidenti ateekeza Umbrella n'agenda ku baka palamenti nga waki so n'olwekyo ekyo nenkitegeera bifune nga ati embeera efaana bweti obuwagizi bw'ekibiina kyange ng'ate nga kaadi gundi yali agirina Hon.Latif Ssebagala netandika okufuna feelers ga nti mu mbeera zonna kino ekifo sigenda kuba nakyo psychologically newetegeka mu mbeera zonna era saalindira nnyo byagamba nti nindiridde okuwangula okulyawo nindiridde okulangirira era okulangirira byali formality kubama nali maze okutegeera ebintu nga bikola ki naye ekyobola nkugambye nti baali bamala okulangirira saaganaga nti nedda bannange nakuba ssimu Hon.Latif Ssebagala kuyozaayoza embeera zonna so n'olwekyo nkakasa bulungi nnyo nti omuntu yenna omukulembeze bw'ogendanga mu kalulu olina okumanya waliwo awangula n'awangula ate olina okumanya nti teziba nsimbi tegaba maanyi tekuba kutetenkanyakwo n'omulundi n'ogumu wazira nteekateeka ya Allah subhanahu wa ta'ala bagamba nti buno bukulembeze kubanga ate bukulembeze butava eri Katonda bagamba nti buno mugenda kukoma wano kuba bukomya bagamba nti akyabwongerako ng'abwongerako nga bwegambye nti ebbanga lyonna badde nvuganya n'abantu abawerako negamba wangula so tegabadde maanyi gange tegabadde mu magezi gange wazira nteekateeka za Katonda nakino bwekyabadde bwekyali opulaningira otya obulamu bwa nga toli mu paliamenti anti yovulaba nti wakati awo wali ogambye nti kakati sikyaddayo mu paliamenti emyaka gino 5 ne kakati wootuuse obulamu bwawukanye buti ensobi gye tukola bannabyabufuzi era abandaba bannaffe abakanyira palamenti abakanyira obukulembeze obw'enjawulo bwe tugenda mu byobufuzi saanyaga kitufuula omulimu kubanga kino kibaluwa kiba kya myaka 5 naye ng'ate nga bw'onoogenda okusaba omulimu mu fit media n'otula ku interview bw'oba osaba omulimu gw'obubaka ku palamenti pano abakozesa interview basukka 3,000 so n'olwekyo manya nti ekibaluwa ekyo kyebakuwadde kiyinza okutonyamu enkuba ekisanja kira ne batakulonda akati kyova olaba nti nkubiriza nnyo bonna bannaffe naddala bannabyafuzi abapya
bw'oba obadde musomesa laba engeri gy'osigala mu sisitimu ye togivaamu. bw'oba obadde looya toggalawo kyembaziso toluzinga contact. Bw'oba obadde musuubuzi oba obadde buli omu kyakola obadde engineer ng'olina construction farm toga ati ndimba ka parliament kantukole ki gezaako okulaba nti ekintu ekyo kikuuma kubanga nze nali omubaka parliament naye nga ne mu kilasi ngimba era nga mbeera nnyo mu ssomero lyange bwe tubeera mu liseesi bwe tubeera mu program spant bwe tubeera nti olwali tulinayo gundi nga mbeera ku ssomero okumanya nti kyova olaba nti kasita obaka parliament bwe saddayo nalina adress wensangibwa saali mupya ojano tunisokyolega bannange kati ate nababeerangamu ngera ofisi yange weeri ofisi ya director yiyo nga weeri okitegeera nga n'abaana bamanyi bulungi nnyo programu zange eza counseling and guidance zenkola ki zembakolamu kati kyanyanguyira nnyo okwadoptinga of course mulimu ebintu ebimu byoyinza okubawo okwadoptinga okitegeera mwalina committees mwalina kino mwalina meetings ezo ezabanga ennyingi kati ezo wali oli used to them wali ozimanyidde kati otandika okubeera nga ekikyali kukola okuvaamu naye ngaekyasinga okunsanyusa ennyo nti nayina kyebayita fallback position nayina omulimu gwange gwenjagala gweneetandikira ate nga ngwagala so n'olwekyo bino abantu bangi nnyo abamala okuwangulwa oba abamala okuba mu byobufuzi nga nabiva mu ngeri gyabiddemu notaddamu mulaba notaddamu muwuliza n'ataba relevant ku bintu ebikola ki ebigenda mu maaso naye ezo lwaleero olaba emikutu gyonna bagezaako okunnunga field eno education njeruddemu era njenyumirizaamu kubanga ndi educationist mu mbeera zonna akati olabira ddala nti omuntu obeera nga ogenze mu politics ogenze mu baka parliament oba ogenze kifo kyonna 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 tokolanga ensobi oli munnamawulire n'ogaleka sigala oli munnamawulire oyinza okukyusa ku level mwogazanyira okitegeera oyinza obutabagamba tigenda kuba lipoota okitegeera naye nga field ye yabwamawulire you are a journalist sigala oli journalist mu ngeri yo yongereko bwongezi level ndala n'ogamba nti ogyongeddeko value naye ng'okoze eki osigadde ku field yo era ekyo kinyambye nnyo kyeŋŋamba bannaffe bano abali mu parliament olwaleero si kyangu okubeera mu parliament n'okukola ebisanja bye nakola kyebaze mukama katonda abantu bakola ekisanja kimu nekigenda n'okuggwako nga takyasobola kuyita mu constituency ye kisanja eki naye nga takyasobola kugamba nti ayite mu constituency era nga noba okugamba nti olwayo kamunoonye mu constituency bakutuma ejjuba ku bigere nga tomulabako nga n'abantu abamulonda abatya ekisanja eki kimu akati omuntu obeera nga obadde mu parliament ebisanja bina kyokka n'obeera nga olwaleero bakyakuyita ku mikolo ku programs ez'enjawulo ng'otambula teri agamba nti ekisajja kiikyo kiyitawo kiikyo ndabira ddala nga ekyo kyakwenyumiriza era nkyenyumirizaamu nnyo kubanga nze kaadi zenira mu office eza invitation kati tulina mu nsezanya speakidde kaadi zenina sizimalaawo naye nga bannange ti nedda gwe waffe ebimu noga nti nedda kambi esonyiwe naye nga abantu abakubira amasimu abantu abagala okubira kwanjula kwabwe ku mbaga zaabwe ku programu zaabwe ez'enjawulo noga nti kale olwokuba nti bannakawempe bakolera omulimu munene mukama katonda yayisa mu buufu nefuuka omukulembeze nemanyibwa nembeera nti kale kantambuza ensonga efaana bwetyo bw'otuuka kuffe ng'abasilamu muslim community olaba nti ensonga nyingi nnyo allah ze yansobozesa mu palamenti eyo okutambuza n'obeera nga mu palamenti watambuza ensonga ezo otambuza ensonga n'ologera n'okukolagana ne bannammwe nemuteekawo omuzikiti nemutandika okukulwanira ensonga z'obusiraamu kati nembeera musanyufu ti islamic banking gye natandika okulwanako emyaka 15 mabega olwali tulina salamu bank era simanya abasalamu bank webankubira ne bampa history yonna nti okoze omulimu munene nnyo era mu salamu bank nze netandika okubeera kugamba kitunzi wa salamu bank era nkubiriza abantu bonna abatulaba mugende mugule wakawunti oba oli musiraamu atali musiraamu gende mugule wakawunti programu ende tugenda giwanvuya nnyo naye onabibwala akantu kenjagala okukobozaako mu kiseera kyakalulu awo toyinaamu mbeera gye wafunamu n'abantu b'ovuganya nga mbeera ki gy'oyinza okugamba nti embeera eyo ng'ojjako okuba nti yali ereesa amaanyi toyinaamu kyogamba nti kino osanga nakyo kyekimu ku byanviirako
nedda nze ekintu ekyange kyali kyangu nnyo nti decision yange yogamba nti oba Lord Mayor mutabi naye kisobola kugenda nga njinyonnyola mu byonna kubanga byali byamunda okitegeera era mu mbeera zonna nina bangi nnyo be nanyiiza kitegeera kati omusajja tikiti yaffe era mu ekyo kantwala omukisa guno nga nkuta ku media beetondera tinabanyiiza naye kisobola kugamba nti ngende mbabuulire ebintu nga we byali ate nga kyenali nkola kyali kyaffe nga kigenda kugasa one and foremost ekibiina kyange. Omukulembeze bwe yamanya ku mawulire gano gwe wagamutuusaako ye yakubira essimu nabategeeza mu butongole nempandika mu butongole nebategeeza nti bannange naye saagenda nnyo munda nebategeeza embeera nga bweya naye oluvannyuma nabannyonnyola ensonga nga bwezafaanana era alhamdulillah kati tutambula era tuli mu mulimu gwakwongera kununula ggwanga wayanguyirwa nnyo okukomawo mu kibiina buli omu kyayita suubira agamba tonalabika agenda n'omulundi n'ogumu kubanga nuupu nga bwegambye ffe twatandika nuupu ffe ababaka abatono nnyo abasooka okugwiriza mu lwabwe bakyagulanyi sentamu atuli mu palamenti kitegeera so n'olwekyo of course waliwo embeera nga ddala gwotandisa ekintu ate twakifaana bwe kiti ate kakati ogenze ku independent ebyo byalimu naye nga ku nkulu ya byonna tosobola n'omulundi n'ogumu gwenga azadde omwana ate omutuulira nayagala okulaba nti ekibiina kyange kitambula ekibiina kyange mbadde nkyogerera ebbanga lyonna era apunaawo buli wamu wonna wembeera ekibiina kyange nkyogerera kubanga Robert akenseetamu omukkiririza neyanziza nga bwogere nti ekibiina kyo kyogera mu dakiika 2-3 zesigazza kino nsaba nakyo kiyiseemu abamu ku bakulu n'abakulembeze abaali ne Honorable Kyagulanyi okutandika Nuupu oba People Power abamu ku bo sinakindi abantu nga 5 tebafuna kaadi ya Nuupu nga mu bo benyinza okwogerako gwe mwoli wadde kyo kirala then mulimu Mwami Roy Ssemboga mulimu Honorable Sempala Kigozi Sajja ly'Abeene mulimu ne Honorable Mwami Patrick Omujuka n'abalala abantu abo bebamu kuba bosobola okugamba nti twabalaba nnyo abantu bwe bakitunulira ekifaananyi kino bakifuna mu bulala nsaba ofune engeri gy'okirongoosamu mu kutandika kwa NUP People Power era nze nali ssente wa Kampala era nga ntuula fakti yali na Kampala yali Kampala Metropolitan nga tutuula mu meetings ez'enjawulo ne bannaffe abava emukono ne Wakiso ne Kampala era nga meeting tuzitambuza bulungi akati of course mulimu abantu abatafuna tiketi bali abamu banyiga olwokiyinza okutegereka lwaki banyize basaba okkirize katusooka tumulimu katono tujje ndakika esigadde Efic Media neyanza akyaliko okola kyamannyo ddala Efic Media tukyali ne Hon. Latif Ssebagala Sengendo tukyali ku nsonga ez'enjawulo Honorable obadde okyatunnyonnyola ku bakulu bano be twatunuulira ennyo nga tugamba nti bano be bamu ku mumuli oguwaniridde Nuupu twagenda obbeekanga nga screening ebasudde ebbali ndowooza tulina okumanya nti NUP bwe twawandisiza ekibiina kino twali nga ne nomination zitandise almost twagenda ogamba nti tulina certificate yaffe twewandiise ng'olwedde tunaatera okwewandiisa mu electoral commission kati akaseera ako n'ekibiina ekipya tugamba tosobola kukanenya ku biki ebyakolebwa obulungi ebitakolebwa bulungi kubanga waliwo embeera ey'obwangu waliwo embeera ey'obwangu ate era ekintu kyonna ekitandika ninandisabye bonna abataafuna kaadi nga bali balowooza bajja kufuna bakkakkane era ndowooza bakkakkana bakomewo mu kibiina twongere okutereeza twongere okulaba tuyinza okutambuza ekibiina kyaffe kubanga tojja kugamba nti ononyoni baali badde bajumaze bandi badde tebagiwooli ebyo tubireke kubanga ekyo kyaggwa kati tulabe engeri tuyinza okugamba nti obusungu obwo baalina babusibe ku mpagi bajje mu kibiina twongere okulaba kibiina tutambuza tutya
kubanga bugamba nti kino banyima kali n'olwekyo ekibiina n'okita n'ovaawo togenda ku headquarter tojja ku mikolo gya kibiina ate oba onyiize nnyo ate awo oyinza ate okuloosa embeera endala n'olwekyo bakomewo bakakkane obusungu bwabwe babuzze ku bbali kubanga NUP olaba twaniriza abantu nga bavudde mwenaale ne bajja mu kibiina bajja mwenaale kubanga ffe NUP akabonero ketwagala ennyo kagattako sikukolako ketukozesa n'olwekyo bonna tubasaba bajje bakomewo tutambuze kubanga twagala NUP ey'amaanyi neyanzege olabika ntekabadde ku programu y'olwaliro naye kukakooneko tuwunzike programu nga bwe bwoli mu mbeera omuntu gy'atunulira ne yeesemesa ekonomi mu ddakiika emu nsaba owunzike nayo lumu nali nkola interview ne mwami Sendi owa Zubairi family yaŋŋamba nti tulekerawo okukaaba olw'embeera kuba bwe tukaabira abamu olina kabira wansi wa kitanda kuba abamu yayina obuzibu bwasanga bwakusalawo ali gotisimiti oba biifu nsaba okikoneko katono kuba abantu bakitabukiramuko nsaba okikonemu kati ensonga ya ekonomi yesinungi erimu ebirumira bingi bakaaba emisolo mingi ebintu tebitambula ebintu tebirina butale abantu basobeddwa ekali mu kibira naye nga ekiyinza okutuyamba Islamic banking Salamu banka yazze tutambule ne Salamu banka gavumenti egiwa obuwagizi bwonna ebeerewo tusobole okutambula kubanga eno post covid economy yeetaaga nga si nkola yankola akamyu n'akuwa ente neyanzisaba osibulire bannange mwebale nnyo mwebali ddala kubeera ku Fit Media neyanzeege kakasa bulungi nnyo ebitambudde bulungi twebaza Allah subhanahu wa ta'ala ebitusobyeko mutusonyiwe kubanga naffe tuli bantu naye kakasa bulungi nnyo nti bino betwogedde wano biyinza okukuyambako gwandaba biyinza okutuyambako okwongera okugatta ettaffaali kuzimba Uganda kuzimba nyaffe Uganda n'okwongera okulaba nti eggwanga lyaffe tulitwala mu maaso mwebale nnyo mwebale ddala mukama bonna abankulu amina neyanzeege mbadde ne Tamale Henry ku kamera wamu ne Zaituni Lwasa Mpijja Kulasa Musa Kisuula tasobodde kubeerawo ne tiimu yonna nsigedde nze muziko Alhajj Munyami Shafiq Lwanga mukama Katonda abankumire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Fit Media.